ebintu byonna ebiri mu ggwanga biteeketeeke kubanga baabiteekateeka dda. Baatuula ne babaga ekiwandiiko ebintu bye bagenda okutambulizaako okuzimba obwakabaka bwabwe obw'abatuusi mu ggwanga Uganda. Naye waliwo akanyomero ke baakola ne bateekamu ensonga 7. Kalikulamu abaana baabwe gye batwala abaffe si gye basoma. N'ebintu bino nabyogerako dda, abaffe babasomesa kufugibwa, abaabwe babasomesa kufuga. Ekizibu ky'eggwanga Uganda ye Museveni, solution y'eggwanga Uganda ye ggwe. Ekizibu ky'eggwanga Uganda ye Museveni, solution y'ekizibu ekyo ye ggwa mpuliriza. Bampuuga bali mu kutwala Uganda mu kiseera ekizibu. Bwe munakkiriza etteeka eryo okuyita erya amendments za electoral reforms, mbakakasa tugenda kumira eddobo. Bampuuga bali mu kutwala Uganda mu kiseera ekizibu. Bwe munakkiriza etteeka eryo okuyita erya amendments za electoral reforms, mbakakasa tugenda kumira eddobo. Afternoon, good night. Mwasize mutyaira mwasibye mutome n'abatulaba na Flash online television. Gye musinzidde okutulaba olunaku olwaleero. Twebaza Omukama olw'ekitiibwa eky'obulamu kyatuwadde era kye tulimu mu kaseera kano. Ne mwebaza mawudde obusinga musumba neebuuza ffe baani abakyaliwo mu kaseera kano, abatusinga essente, abatusinga okunyira. There are no more. Naye by God's grace nti ffe Katonda ayina enjaga gy'atwagalamu oba okusinga kuyabana abaana nga osimanyi. Naye nga total appreciate, I thank God for the gift of the life he has given us. Abanyoro n'abanyoro kati abakiga mwena wesanga n'abaramusha abaganda bannaffe mwasize mutya mwasibye mutya nnyo. Abadinka sinabe babuza mu ludinka ne bagamba shukran and things of that kind. Nenebazaako East African community tugamba abarize nnyo. Ne tugamba babaddamu batyawo bebamanyi. Nenga total appreciate Almighty God for the gift of the life has given us. Nengo babazaako mwena. N'abasiraabu n'abagenda mu jjume ssaawa zino, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musumba ebigenda maaso mu ggwanga bingi, ebitukwasa ennaku, ebitukaabya nabyo bingi. Naye it's just such a Katonda nti ffenna tukyaliwo. And I appreciate mwenna abazze ku program eno, mwebale nnyo mwebale ddala, mwebale kutwagala ate mwebale kutugoberera buli lunaku. Sorry nti tukereyemu ku dakiika zaffe 2-3, but at least we've managed to come. Wengambira nti mwebale nnyo mwebale ddala. Ebigenda maaso mu ggwanga musumba programs that you okwetako bingi ebigenda maaso naye nga tugenda tusengejjamukko ebyo ebituwa amakulu. Naye n'ebisitagitamu makulu tetujja makulu okugeza Charles Katikkiro Peter Mayiga olunaku olwajja yasinkanyeeko ab'amagombolola nako ne press conference neneebuuza kiki ekigenda maaso mu bino byonna. N'ekyokubiri twaga kulaba Honorable Mathias Mpuuga aleeta electoral amendment. What does it mean at this particular hour mu nsi yaffe Uganda? N'ekyokusatu tugenda kulaba insecurity eri mu ggwanga essaawa zino etiisa bamenya abantu amayumba babagobye. Nebuuza government what is its plan, eri mu kutereeza oba eri mu kwonoona? Wenjagala awo tukwemu kotoki tulabe how things are taking place. Eyokusatu abataka bagenda e Namibia nga the main mission yali yakulaba Mutanda, but it was unfortunate tebamulaba. Awo tuddawa kitegeeza ki right now nakasembe da katalekeka. Ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwennyini wali amatikira g'Omutanda. Nebuuza Omutanda mwatali lwaki these activities zigenda mu maaso, lwaki tuzistopinga ne tugumiikirizeeko awone then later we celebrate. Why is it so? Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga akitaddemukko nnyo amaanyi newankubadde amaloboozi g'abantu gagamba nti takyali Katikkiro Peter Charles Mayiga kamala byonna, bagamba mbu kamalawo byonna.
mbadde siwudde bulungi. Okusooka byonna njagala okubaaniriza mu kifo kino ku Flashlight buli Friday. Ndaba n'okwebaza ssebo okutuwa omukisa okujjanga ne twogera ku mukutu guno. Njagala okubaaniriza mwenna, tulina ensonga nnyingi nnyo. Wiiki yaffe tugiwumbawumba ku Friday. Olw'ebyo bye tuba tuyiseemu ebingi ennyo. Tulondayo ensonga olw'obudde. Entono ze tusobola okuba nga tukubaganyaako ebirowoozo. Oyinza okuba nga olina wala we wazibulidde, tusobola okuba nga twazogeddeko, naye ate ku Friday tufuna obudde obwogera ensonga ne tuziyingira munda oba okuzigira lengs. N'olwaliro waliwo ensonga ze tugenda okukwatako. Mbaagaliza puroguramu ennungi. Omala okuwulira ate ategeeza n'omulala musharinga emessage. Okutandika n'olwaliro eno puroguramu ejja kubeera ku AFT Asimere Politics kuba admin yakomyewo. So mbaagaliza puroguramu ennungi. Simanyi kiki tugenda kutandikirako ku nsonga ezo zombi. Nanga akazimbalo nkakomezaawo ombulire wawe kutandikira. Musumba ndowooza tutandikire ku bigenda maaso mu ggwanga okuli twalisose n'insecurity egenda maaso mu ggwanga okumenya abantu. What does it mean essaawa zino? Insecurity engeri too much at this particular hour. So tuke tukwemuke torch. Tulabe kiki kitegeeza mu kaseera kano. Okay. Neyanziza nnyo ssebo. Tugenda kusooka n'ensonga security. Naye nga tugenda mu insecurity kammala okuba eggulire lino katono nnyo eddakiika ng'emu liba ku CBS enkya ya leero. Essaawa ziri 3 ez'enkya ya leero mwasuze mutya nno bannaffe abatuwuliriza. Ano ge mawulire okuva wano ku CBS FM Bulange Mengo ng'omusomi nze Wamala Balunabba. Abatuuze ku kyalo Mayirikiti ekisangibwa Engogwe mu disitulikiti ey'Ebuyikwe bali mu kusattira olw'abantu abatannategeerekeka abazze mu kiro ekikesezza olwaleero nga bano bawambye bannaabwe 2 akawungeezi k'eggulo ne babatwala watannaba kutegeerekeka n'oluvannyuma ne basuula olupapula olulala okuli amannya g'abantu abalala nti be beetaaga mu kitundu ekyo. Abawambiddwa kwe kuli Luwenda John Bosco ne Nabagala Agnes nga bonna ba mu nnyumba emu. Ntebe owa Mayirikiti East Semanda Ibula agambye nti beeraliikirivu ebitagambika nga tebamanyi kigenda kuddako oluvannyuma lwa bannaabwe okuwambibwa kyokka ate ne wabaawo n'olukalala olusuulibwa. Semanda Ibula agambye nti abamu ku batuuze abali ku lukalala kwe kuli Ronald Kalinda, Henry Waswa, Mutagwanya Peter, Sekatawa Robert, Charles Otieno n'abalala. Abateewo olupapula olwagudde mu nnyumba y'abatuuze abo abatuukirize lwe baasanze mu nnyumba lwasangiddwako amannya g'abatuuze abamu abali Mayirikiti West n'abali mu Mayirikiti East esangibwa mu Ngogwe. N'olwekyo tulina obweraliikirivu nti bali abatwaliddwa tetwategedde gye baalaze kati tuli mu bweraliikirivu lwafunye okutya abatuuze baffe abo batwalibwa ku kitundu kino eky'eMayirinda tulabe nga tusobola okutaasibwa ku nsonga. Agamawulire ga lwaleero ku makya g'olwaleero ku ssaawa 3 gabadde ku Buyikwe ali mu bantu bawambye abantu ne babulawo naye ne basuula n'olukalala olw'abantu ab'okuwamba nga tusemberera akalulu abamukalinda nti nno tugenda mu kalulu. Ebintu byonna ebikolebwa mu bumenyi bw'amateeka n'ebintu ebikolebwa mu mateeka ng'okumenya amayumba g'Abannayuganda nga beekwasa mbuno bazimba mu ntobazi bazimba bwe batalina kuzimba byonna abikulira ali omu. Gavumenti yennyini okuggyako omuntu nga togoberera social media gw'oyinza okubeera surprised mu nsonga ezifaana bwe ziti. Naye bw'oba ogoberera naddala Lumbuye Ticha Lumbuye bangi naye ogoberera emikutu gino ebiri toyinza kubeera ku nsonga ya insecurity. Ekintu ky'okumenya amayumba g'Abannayuganda n'ekintu ky'okuleeta obubinjo bwo bw'ababbi bakifeesi mu ggulire eryo lyennyini bw'oligenda mu maaso. Eggulire eryo lyennyini bw'oligenda mu maaso waliwo era ekitundu ekirala mu Njeru, Nkoko Njeru, ababbi baasuze batigomya abantu ne bamenya amayumba ne bamenya amaduuka ne babitwala. Ababbi baasuze batigomya abantu ne bamenya amayumba ne bamenya amaduuka ne babitwala. Ababbi baasuze batigomya abantu ne bamenya amayumba ne bamenya amaduuka ne babitwala. Ababbi baasuze batigomya abantu ne bamenya amayumba ne bamenya amaduuka ne babitwala. Ababbi baasuze batigomya abantu ne bamenya amayumba ne bamenya amaduuka ne babitwala. Ababbi baasuze batigomya abantu ne bamenya amayumba ne bamenya amaduuka ne babitwala. Ababbi baasuze batigomya abantu ne bamenya amayumba ne bamenya amaduuka ne babitwala. Ababbi baasuze batigomya abantu ne bamenya amayumba ne bamenya amaduuka ne babitwala. Ababbi baasuze batigomya abantu ne bamenya amayumba ne bamenya amaduuka ne babitwala. Ababbi baasuze batigomya abantu ne bamenya amayumba ne bamenya amaduuka ne babitwala. Ababbi baasuze batigomya abantu ne bamenya amayumba ne bamenya amaduuka ne babitwala. Ababbi baasuze batigomya abantu ne b
duuka ne bakola batya okuteeka ensi ku bunkenke. Byonna bipulaani, si bumenyi bw'amateeka nti no waliwo obubinja. Byonna biri mu gavumenti, byonna biri mu pulaani ya Museveni ey'akabano. Ekintu ekisinga okuba ekibi mu bannayuganda nti bannayuganda tetusoma. Naye senga tubadde tugenderera ne tusoma ebintu ebyenjawulo, mujja kuzuula nti bino ebintu byonna bipulaaninge. Wulira, naakateekayo ekintu kye bayita Himatusi Dynasty, naakakiteeka ku peegi yayo. Naye senga osoma bulungi ekiwandiiko ekyo ekya Tusi Dynasty, otegeera bulungi nnyo ebintu byonna ebiri mu ggwanga biteeketeeke kubanga baabiteekateeka dda. Baatuula ne babaga ekiwandiiko ebintu bye bagenda okutambulizaako okuzimba obwakabaka bwabwe obw'Abatuusi mu ggwanga Uganda. Naye waliwo akanyomero ke baakola ne bateekamu ensonga 7. Waliwo n'olukiiko era olwo lwennyini olwagundi eyo olwatuula mu Maachi mu Gwokusatu nga 13, 26, mu Gwokusatu nga 13, omwaka gwa 2006, miitingi eno eyatuula ne boogera ku nsonga ya corruption. Era bw'onoosoma waawo ku nsonga ya corruption bagamba bwe bati nti mu bo corruption tegenda kubeera, tegugenda ennyo n'okukolerera abaana baabwe n'abazzukulu b'abazzukulu baabwe. Bo bwe baliba bavuddewo, abaana baabwe n'abazzukulu tebasanganga obwavu obuwunya nga bano abaliwo nga bazze okupakasa. Era nti bo mu bo corruption si musango, byonna biri mu Himatusi Dynasty. Naye kati ekya corruption leka nkisimbeka kati tujja kigendako oluvannyuma. Ngende ku nsonga 7 Museveni ze yata. Era bagamba mu introduction nga batandika zino ensonga 7 kuba zaali minutes ze bawandiika mu eyo meeting, ne bagamba bwe bati nti Yoweri Museveni ayisizza tibateesezza ensonga 7 eziyisiddwa ezibaweereddwa Yoweri Museveni ze balina okuimplementinga okukutula ba natives, native Ugandans, okubakutula okubalemesa Uganda. Ensonga zino 7 Museveni ye yazibawa, ye yabawa amagezi gano bagaimplementinge amagezi gano nga ge gagenda obayamba okulinnya bannayuganda ku nfeete. Ngenda kuddamu mbateereyo atikeno, ngenda kuddamu mbateereyo Himatusi Tomencha ya leero nga mpita mu bintu bingi. Number 1, na Bahima Century Good Dynasty ndowooza, yes. Emu egamba bweti. Number 1 egamba bweti, the natives be denied quality education. Natives should be denied quality education. Mwecho ne bagenda ne batula ne bagamba baleese new curriculum ne bagi implementinga. Ne education system gye twalina si yali ennungi ennyo, naye ate gye baatuleetera nfu nnyo okusinga eyaliwo. Naye ekyo kiri mu Hima Century Dynasty. Bagamba bwe bati the natives should be denied quality education, number 1. Number 2, the natives be denied quality health centers. Health center. The natives should be denied health centers. Aba Uganda bagikutula basomera ababo gye tujjanjabibwa curriculum
curriculum abaana baabwe gye batwala abaffe si gye basoma. N'ebintu bino nabyogerako dda, abaffe babasomesa kufugibwa, abaabwe babasomesa kufuga. Namba 3, lwaki nkugirayo bino ebintu? Nkulage nti ebintu bye tulimu si accident, tebiri accidentally, it's not accidental, biri planned. Ebimu nga babiyisa mu bumenyi bw'amateeka nga bigurupu by'ababbi oba eby'abamenyi bya gundi b'amateeka, ebirala nga babireeta nga babiyisa mu institutions za gavumenti, naye byonna bitagetinga native Ugandan. Native Ugandans. Wulira namba 3. Namba 3 egamba bweti, the natives be denied food security. Munnayuganda bamaking sure nti abulwa emmere. Ekintu ky'emmere okubula mu Uganda si accident. Uganda yeyina ettaka ly'oteekamu ekijanjaalo ne bucha ku makya n'ogenda n'okoola enkera n'okomawo n'okikuula nga tolina ky'oyongeddeko kiri Uganda. Lwaki Uganda waliyo enjala? Government policy. Denied civil service, military, police and intelligence. Bino biri mu Himatusi dynasty nti omunnayuganda omutuufu baberenga baba nafuya era babamme okubeera mu bitongole bya gavumenti, okubeera mu magye, okubeera mu poliisi ne mu bitongole ebikessi. Bw'obeerayo bakuwa mulimu, tebakutuusa wali ku kkowawo y'obuyinza. Ne baba nga bakutaddewo wali obeera nga kisiikirize, wansi wo ne bateekawo ayina obuyinza obw'enkomeredde. Nga bw'okiraba nti omuntu ayimira n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bugoba mayiga, naye ng'ate Kabaka ye Kabaka wa Buganda, naye ate nga mu bisenge by'amakolero ga Wakabaka kugamba nti ate mayiga alina obuyinza obusinga obwa Kabaka. Waliwo gwe bateekawo nga minisita, n'omulaba nti minisita munnayuganda Nabbanja, n'olaba Nabbanja nga prime minister, ng'ali awo nga Kiwowongole, nga wansi wa Nabbanja waliwo Akanyarwanda akatwala ministry ekyo nga ke kakikola nga ke kalina obuyinza. Biri mu Himatusi dynasty. N'osanga omuntu nga DPC bamuyita Odongo, oba regional police commander nga bamuyita Odongo, nga wansi w'Odongo mu office y'Odongo nga bateekawo akavubuka ka SFC Akanyarwanda nga ke ka DPC. Osanga police, ebyo bya police byo bimanyi n'ebyamagye, amagye police n'abasumba b'abalokole bannaddiini, abo bwe mba mboogerako okumpa Kanyamuganda wange olina okubanga weesibye bbiri. Ebyo byo byebimu ku byensinga okutegeera ennyo ebyo bisatu. Oyinza osanga omuntu ku poliisi nga just kopolo, ng'ali ku police station nga kopolo, naye nga kopolo oyo w'amaanyi okusinga OC station, oba nga w'amaanyi okusinga DPC, nga DPC ayinza okunoonyeza IGP omwaka mulamba nga tamulabanga, nga bw'oba oyagala IGP oyita mu kano ka kopolo ne kakutuukira ewa DPC okumufuna ng'oyita mu kakopolo kano. Kubanga kiri mu Himatusi dynasty nti bannatives kitegeeza bannayuganda bannakabala, bannayuganda bennyini, bannansangwa, bakaawo kadda, bakaasookawo, babamme mu bitongole bya gavumenti, babamme mu military, babamme mu poliisi, babamme mu intelligence. Lwaki babibamma? Kubanga baagala okuyisaawo ebigendererwa byabwe. Eyo ye point namba 4. Point namba 5 yino. Point namba 5 egamba bweti, the natives must suffer loss of land and property. Bannayuganda bannakabala bateekwa okufiirwa okufuna okutaataagana n'okugibwako n'okukumpanyizibwa ettaka ne properties zaabwe.
nti omuntu eyasenga awantu mu mwaka gwa 1970 n'abeerawo ebbanga olwaleero Museveni amumenya ng'amugamba luno lutobazi. Nejja ne mbabuuza Museveni buli lwayogera agamba nti bagoberera ensonga historical simanyi factors, simanyi points of NRM, simanyi what nabuuza ekibuuzo. Museveni yagenda okuyingira mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda mu 86. Uganda ng'eggwanga teryali na agenda kubanga Museveni si ye founder wa Uganda. Tugoberera ebya NRM Uganda tiyalina lugendo gyeraga. Lwaki Museveni tayogera ku bigendererwa bya Uganda n'ayogera ebya NRM? NRM esobola okubeerawo n'evaawo nga UPC bwe yabeerawo n'evaawo, nga DP bwe yabeerawo n'evaawo, nga KY bwe yabeerawo n'evaawo, naye eggwanga ne lisigala. Uganda teyalina bigendererwa byayo nga NRM tennajja. Bali kyankwanzi boogera ku bigendererwa bya NRM. Ebyeggwanga bigendererwa ki? NRM okujja yasanga Uganda mu kkubo nga Uganda yatambula dda, nga Uganda yamuvinga dda. Uganda yatambulanga nga etambula eyimula esire. Uganda teyalina kampasi gyegoberera. Uganda teyalina directions. Kati bweba yali alina direction zo baaziteeka wa? Museveni yasanga Uganda nga Uganda teyina menu giteekawa alyoka aleete ya NRM. Twakikanyako nti nno propozo ya NRM yennungi okusinga eya Uganda. Era kitegeeza Uganda kati wulira ebintu NRM byeimplementinga bino eno mitingula out 20 years. Number 10 egambye the natives must suffer loss of land. Naye bw'amala okuliyetinga akabinja akatugomya abantu ku ttaka ng'eno akuteerawo guno gu minisita Gumayanja nga gutandika okuzunga mbuguzze kugatuula nkayana za ttaka. Why? Tayagala mukitegeere nti Museveni yali mu kubajjako amataka. Bali batwalako mpola mpola nga temukitegedde. Labayo wano kuba ebintu ebisinga njagala mbyogere nga nina evidence. Njagala osokola ekintu kino nti Museveni yakikola kigenderedde okukonfusinga bannayuganda baleme kumanya nti ye problem yasigale nga ye solution. Era up to now bannayuganda tebakimanyi nti Museveni ye problem. Labayo wano. Abatuuze ku byalo 8 okuli Buleebi, Sango, Mbazi, Kyazi, Lugalwe, Muvo, Kiziro ne Kamwanyi nga byonna bisangibwa mu ggombolola y'Empunge mu disitulikiti y'e Mukono. Basattira olwa gavumenti okw'omuyindi ekizibu kya Uganda kinini. Ekyampindisite bano baweereddwa ebiwandiiko okuva mu kitongole kya Uganda Land Commission nekibalaalika nti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno bagenda kupunta ettaka lyonna lituddeko abatuuze ku byalo bino 8 nga kwe kwosa enkya. Embeera enewaliriza abatuuze okuwa olukiiko ku kyalo nga lwetabiddwa mu bassentebe b'ebyalo 8 n'abatuuze nga basaba Pulezidenti Museveni okwongera okwekenneenya. Owulidde? Ekyasaliddwawo kubanga bamugamba nti ebyalo basaba Pulezidenti Museveni bamulimba ne badda ne mukati. Owulira? Tusindikira okujja okwerula empenda ku ttaka eddene bwe lityo ekazi 64 ddala empagi bagituwaamu kiro kitwala omunaku. Tukuba omulanga eri pulezidenti waffe eri Pulezidenti Museveni apeeyo atunule mu nsonga zaffe zino. Owulira? Asindika ababaka Mpulira sebo.
kino lye bagamba okugabira ekkoni eiza kuliko abantu oba tekuli. Abamu ku babeerayo bakuliridde emyaka nga tebamanyi wakutandikira so nga namufo kino mwe bazaaliddwa bakulidde era kwe kuli n'ebijja byabwe. Abaana abazadde bannaabwe tuli mu bazzukulu kati ndagewa ekintu kino tukiraba nabo tebakiyisa mu gavumenti owulira nina obulumi bwange bwennaku owulira Museveni ye problemu yakiri emabega ekyo yakikwata awo yakwatawo mbwe ettaka kuliko ebyalo mukaaga ayagala kuwaawo ekoni mbuno azimbewo satellite city mpoma simanyi mpoma satellite city simanyi wati kakati naye abantu bali mu kujulira bagamba Museveni takimanyi waliwo abagala otubba Museveni takimanyi Museveni senga akimanya tujja yambibwa kugamba naye nga kikino Museveni era wano bagamba nti Museveni ye yabawa gundi factors zino omusanvu ey'okutaano egamba the natives must suffer loss of land and property. Wabula ye Museveni asigala mu kateni era ajja kuteekawo akakiiko RDC yabagambye muleke abapunta bajja abasaveya basaveeyinga ettaka muleete ebyapa byammwe mu ofiisi yange mubimpe mbakolere ku nsonga naye mubeere bakakkamu muleke abapunta bapunta ettaka kebageza ne basirwala ne bapunta ettaka eryo ligenze jjukira Musumba kyembuuzaamuko nga bw'oyogeddeko all these points nti ebitundu byali planned naye olowooza essaawa zino are they trying to justify kye bapulaninga kukolebwa tekikolebwe oba kirooto baakakifuna byaliwo byaplaningibwa dda oba ebintu bino nga bwe biri bapulaninga bisobole okubaawo lwaki mbuziza nga bw'obyogedde bw'otyo ebimu ndaba byakolebwa dda. So what does it mean mu kaseera kano tugumiikirize mu mbeera eno gye batuyisaamu? Leka male okumalayo ngenda kuwa gundi solution. Museveni bajja n'agenda zaabwe okuva edda nkugambye abantu abawuliriza akabano ababeera ku STRC mu Wile Bible and Politics babimanyi nti babitandikira mu kabano ne batandika bikweka ne bajja nga beekyusa nga tebategerekeka nti bebbo okutuuka leero kati ebintu bye bayawa ya kuimplementinga one kye baba bali mu kubiimplementinga kati Museveni baali bamanyi nti tetulizuukuka tetuli bimanya kati olw'okuba tubitegedde yanguja maybe eyinza okuba nga si ebadde entuuko naye olw'okuba generation ezuukuse erina byemanyi nnyo mu mateeka kyovulaba yagenze ne mu palamenti baagala kuleeta tteeka kumuwa mu butongole bamukwase bamuweza gavumenti eweebwa obuyinza ku ttaka ng'ekusengula wonna bw'eba erina kyekukolerawo so implementinga kubanga mweno tusi dynasty bagamba bakolera abazzukulu baabwe n'abazzukulu b'abazzukulu baabwe tebabonaabona nga bano kubanga mu miitingi yaabwe nga bamuseveni be beeyogerako nti bo bakitaabwe ne bajjajja baabwe baabonaabona baali baavu nnyo kakati baagala bakole mangu bafune bingi okukolerera abazzukulu baabwe abalijja tebabonaabona nga bamuseveni bwe baabonaabona olw'abajjajja baabwe abaali abaavu okitegedde kati kwe kulaba nga ffe balina tubonyaabonya basobole okukolera era Museveni yakyogerako olumu ng'ali e Kenya ng'ali ne Citizen TV ne bamubuuza n'agamba nze nkolerera baana n'abazzukulu b'abazzukulu bange era nkoledde abaana namala dde bakolera kati nkolera bazzukulu bange bibino birimu Himatusi Dynasty ngenda kuddamu ngiteekeyo neera ngenze ku namba 6 namba 6 egamba bweti the natives be jailed, be killed, jailed, and exiled.
native balina okuttibwa balina okusibirwa era balina n'okuwaŋŋangusibwa okuva mu ggwanga Uganda. Eyo ye namba 6 si bye tuli mukati. Namba 7 egamba bweti the natives be impoverished. Bannansi bennyini bannayuganda ba natives balina okwavuwazibwa. Naye wano Museveni n'akulaga nti aleese Myoga parish model, Myoga parish development model, mulimu emyoga ng'akulaga nti byonna byakugaggawaza naye nga mu bisenge by'amakolero ga Bwaka balina kutwavuwaza. Namba 7 egamba balina okutwavuwaza ba natives. Namba 6 egamba balina okututta, balina okutusiba, balina okutuwaŋŋangusa. Kwebyo byonna kiki ekitaliwo mu ggwanga Uganda? Era ni kizibu ky'eggwanga Uganda. Kati solution eri bweti ngenda kiteekayo atikeyo ngenda gibaterayo ya wenna ajagala bw'obanga ojagala mu lupapula olumu mu PDF inbox ni bw'oba ojagala mu article gwonna bw'oba ojagala tuukirira ne flashlight ajja kuba agikuwa tubirina. So tugezeeko okusoma tujja tegeera ekizibu ky'eggwanga Uganda. Ekizibu ky'eggwanga Uganda ye Museveni. Solution y'eggwanga Uganda ye ggwe. Ekizibu ky'eggwanga Uganda ye Museveni. Solution y'ekizibu ekyo ye gwampuliriza. Gwampuliriza oli solution ku bizibu bino bw'oba oyimiridde. Oli solution ku kizibu kino naye buli lw'otuula oba weeyongedde okuba problem ku ggwanga Uganda. Mbabuulira bannayuganda bino ebintu tubimanya ekibi nti baatukweka okumanya. Era Bayibuli egamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Ekituzikiriza ekitumalawo okumanya. Bannakenya bwe bamanya bo bamanyi ebikwatagana ku ggwanga lyabwe. Baasituse ne beerwanirira. Bwe baasituka gavumenti yagamba erwanirira n'abamenyi b'amateeka bahuliganizi. Olwaleero kye bagamba Ruto okukola tugendayo eyo ndowooza. Ruto kyakola. Why? Abaana bamanyi Kenya yaabwe bajagala ne kye baagala bakimanyi. Babadde baba interviewinga nga bababuuza naye mwe bino ebintu mubikoze mutya. Abaliida wammwe abaana bagambye banne bali abaana bagambye baliida baffe be bali be yatta. Bali abaafa be bali. Ekizibu kya Uganda Museveni solution yenze kwebereramu yegwe ne tugamba okay mukiwulidde ekintu ekyo ekizibu ky'eggwanga mukiwulidde ate solution y'eggwanga yegwe mukama kwogera ate yegwe atudde atambula ali gy'oli wherever you are. Olwaleero lwakutaano ne tusalawo ne tugamba nti tutuuka ku lwokutaano nga tulina gavumenti mpya tusobola okikola weewaawo. Tugende ku nsonga endala ku lw'obudde. Tugende ku nsonga endala kuba tusigaza ndowooza almost essaawa emu n'obudakiika butono. Musumba weebale nnyo weebale ddala. Tugende nga ugambe tugende ku point endala. Yes sir. Owulira sebo? Okay. Ngamba tugenda ku point endala. Mwenna abaliko thank you totally very much tubeebaliza ddala nti nkulira sebo. Genda maaso. Yep. Nkwebaza weebale nnyo analysis ezo gy'otuwadde. Neneebaza bonna anabali mu comment section bantu mwende mugenda kunzijamu omwasi. Mulimu amba ndi ku mwoyo gwaki. Siri mu omwoyo gwendimu gwa mwoyo gwa ggwanga. Teri kirala kyonna. Ndi mwoyo gwa ggwanga. Sira mwoyo mulala gwonna gwendimu. N'ekibirige singa mbadde kumpi bali ngenda ku Bengolo mu liiso naye nga tugenderaawo. Mike Aisha Kampala 256 and the rest mwebale nnyo mwebale okubaawo atusime Richard we totally appreciate mwebale nnyo ddala. Security ya Uganda mujuulidde naye nga musumba mu byonna ku point eyo kyenjizeemu kiri nti ebintu bino amakulu gaakyo bali mu kutuvugira ku script yawandiikibwa dda
katonda omu kale oba kwe kusala kwa mukama katonda bakole kibakola naye nga kyemaine katonda ali ku saidi yaffe tasa tulekerera ebintu ne bitambula nga biri mu kutambula. One day, one time, we shall overcome. Apparently, His Excellency Bob Wine, Robert Sentamu, Ali Guru, Guru Bamaniriza Burunji. If the rest, I will be updating you. Ngabe begin maso. So be ready. I'll be updating whatever is taking place and be with us. Mwebale nyimebale dala tugenda maso point of eyokubiri. Musumubado chimanyi mtugo bayita mpuuga. Nanti munange ebitiba babivako. Mukulu mpuuga yagamba agenda kuteteeka electoral reforms right now. Nebuuza lwaki ebintu bino bitero buli tusemberera okulonda kubaako issues of this caliber. What does it mean, Mpuuga of all people, to bring this article? Ensonga ya Mpuuga ey'okuleeta etteeka eryo, Mpuuga yagambye kubanga nyina egundi eyo ng'ayogera. Mpuuga yakoze bw'ati. Jjo nakyogeddeko katono nnyo ku ASPS Muwire Bible and Politics kuba obudde nabadde nyina butono. Omuntu bw'oba oyagala okutega enkima nga oyagala nkima togitegesa nnyama kuba enkima terya nnyama. Enkima ogitega menvu. Bw'oba oyagala okukwata emmese n'ogiteekako ekyennyanja, bw'oba oyagala okukwata n'ogiteekako ennyama. Kwegamba buli kintu ky'oyagala olina ky'okwasizaako. Museveni azze alina enkola. Bw'oba oyagala okumanya we tuli, olina kusobola kumanya gye tuvudde. Bw'omanya gye tuvudde, n'omanya gye tulaga. Bw'oba olwaliro mbadde nyina omuntu omu gwe mbadde njogera naye, alina ekintu ky'aŋŋambye, n'aŋŋamba bw'ati. Bwe tutaamanya ebiri mabega, tetujja kutegeera we tuli na we tulaga mu maaso. Nyampadde ekyokulabirako nti akasaale, omuntu akuba akasaale, omukubi w'akasaale omulungi, bw'amala okukwata omutego gw'akasaale bw'ati, n'akwata akasaale n'akateeka mu luwuzi luno, n'asikanga azza emabega bw'ati. Gy'akoma okukaleega ng'akazza emabega, bw'akata gye kakoma okugenda ewala era ge maanyi gaako. Amaanyi gaako gava mu bbanga lye kamala nga kadde emabega. Kati bw'okata bwodda empola kajja mpola. Ne mu byobufuzi bino bwe tutamanya mabega gye tuvudde bye tuyiseemu, ky'ova olaba ba Museveni batudayivaatinga nnyo tuleme kumanya politics ne history wa Uganda. Bafuba nnyo tusomesa bihistori eby'amawanga amalala, simanyi byani. Yes, ebyamalala tubisomeko oba tubisoma, naye history wa Uganda Museveni yajjawo political education ng'akigenderedde kuba tayagala tumanye. Kati Mpuuga bw'otunuulira amendments zonna ezibadde zijja mu ggwanga Uganda Museveni z'akoze ng'azireeta, kubeerako ennyeebwa. Waliwo ebiseera Buganda we yali ey'amaanyi nga politics wa Uganda atambulira nnyo ku Buganda region and Buganda kingdom. Museveni bwe yali aleeta amendment ey'ekisanja, mwalimu privileges za Buganda omuli simanyi regional tier, simanyi central government, simanyi kabaka aweebwe obukadde 5 buli mwezi, naye ng'ayisaawo kujjawo term limits.
juzi bwe yabadde ajjawo age limits olw'okuba abantu abaali bavunaanyizibwa baali babaka ba palamenti nga be bakimala be bakigusa n'abateerako kiri kye nkugambye nti bw'oba otega enkima ye enkima ogitegesa menvu kuba bw'ogitega ennyama enkima terya nnyama kati bwe yali ayagala okugjawo juzi age limits yateekerako ababaka ba palamenti emyaka 7 era n'abakwasa ye n'ayitawo kati olwaleero politics yekulungulira ku bavubuka kubanga Mengo administration yajjamu omutima gwa Buganda n'egujjamu Buganda tekyatiisa mu byabufuzi era tewakyali nsonga yeetooloolerwako byabufuzi ng'esinziira Mengo awo tujja kugendawo mu maaso awo wendaga kuba kyenjogera nkimanyi kati olwaleero bw'oba okola ebyobufuzi otagetinga ki otagetinga nuupu n'otagetinga abavubuka kuba kati be baliko namuziga be balina enziga oba namuziga etambuza politics wa Uganda bavubuka kati buli lwe baleeta amendments Museveni akola ekintu n'abalumya ennyonta bw'abalumya ennyonta n'enjala n'abalaga nti kyabaleetera kiwonya enjala ebaluma oba ennyonta ebaluma kati ne mutunuulira ekyammwe nga mukyammwe akweseemu ekiki mugenda okumaliriza ng'ekyammwe takibawadde naye ng'ekiki kiyiseewo Mpuuga tali yekka nti Mpuuga yayagala okuleeta amendment kubanga bamanyi nti enjala y'ebyokulonda etuluma kakati ebintu by'okulonda omuli amagye okubeera mu kalulu era kye yakulembezza omuli omusimbi omungi ogulemesa abalala okwesimbawo oba oliawo abasobola ebyobufuzi omuli abaana baffe abaasibwa mu kalulu ka 2021 omuli abaabuzibwawo abattibwa abataliiko malaalo kati Mpuuga ne ttiimu ya Mpuuga basoose kutuula ne bamanya kati twagala kutega ki nti twagala kutega nkima nti kati tugende n'enkota y'amenvu bw'oba yagala okutta enkima okwata eryenvu n'olyabuluzaamu wakati n'oteekamu firadali awo n'otwala enkota y'ettooke nga nnamba naye enkota ye gundi akakota k'amenvu nga kalamba naye nga munda amenvu ogataddemu firadani kati enkima y'olujja etuuka esusanga erya nga temanyi nti erya firadani ye eraba menvu edda bwe batyo bwe baakolanga enkima byenjogera mbimanyi kati Mpuuga eyo ttiimu erimu Museveni erimu Mao owa Constitutional Affairs Mao Minister wa Justice and Constitutional Affairs Mao erimu Mpuuga gwe bakiwadde akikulembere erimu Mayiga yennyini erimu omuwi w'amagezi Sseggona ne Kalugire mukoddomi wa Museveni ne Kiryowa Kiwanuka Attorney General kubanga baalabye nga bwe binaayita ewaabali bannayuganda bajja kukikuba nnyo kati Mpuuga ng'amaze okufeedinga ate ng'abadde jjukira Mpuuga baali bamubulandinze asigale nga wakitiibwa nga w'amaanyi mu nuupu naye ng'akola interest za Museveni mu kibiina akirire munda naye olw'okuba omulembe guno gwo mulala ne gumukwekulayo ne gumugjayo ne gumuteeka ku ngulu baagala omuddamu omukomyawo mu mitima gy'abantu kati baamuwadde enkota y'amenvu agende eri enkima kuba zaagala menvu kati Mpuuga azze n'ebigambo ebirungi byempisa enkota y'amenvu naye nga munda mulimu firadani buli lyenvu baalitaddemu firadani siwaddiiru buli lyenvu lye tugenda okulya ku menvu ago togenda kulama uli eki kye bakoze abavubuka baakwatibwa nnyo 2021 baabonyaabonyezebwa Mpuuga akulaga nti kati ogenda mu kalulu tusooke tutereeze ensonga eyo ate gavumenti eseseme be yakwata n'abaabuzibwawo eryo lyenvu ddamba liri awo nange mpulira ndyagala oddirya owulidde nange mpulira ndyagala era omulabira ddala nga yayogedde ekintu ekituufu n'agamba amagye gakola ki mu kalulu poliisi emala
lwaki esente nyingi mu kalulu eziremesa atalina sente naye nga mukulembeze alemu okwesimbawo eryo nalyo lyenvu liryawo lirimu firadani ekirala agamba mu sensasi ewedde abavubuka be basinga obungi lwaki abavubuka abasinga obungi mu palamenti balina ababakiikirira bana bokka bateekewo direct seats ebifo ng'ebibiina by'obufuzi ebiri registered bironda abavubuka direct ne bajja mu palamenti agamba bagaziye palamenti ebeeremu ebifo by'abavubuka ebiri wakati wa 45 kubanga ye constituency esinga obunene mu ggwanga Uganda constituency y'abavubuka eryo lyenvu liri mu firadani Museveni bwe yalajjawo age limits juzi yatugamba bwati omwana ayinza okubanga mwana mutonga wa myaka 2-25-18 naye ng'alina ID asobola okukulembera gundi eggwanga twamusibirayo bwe twateeka emyaka nti abeere 4 n'agamba tujjawo age limit waggulu tugijjewo ne wansi ng'akulaga si ye beneficiary yekka era okukikulaga nti si ye beneficiary yekka ne baleetayo Katumba oye omwana omuto ne bamuleeta naye nga Museveni yamufandinze suru balamu barugahale n'agenda n'anoonya Katumba oye n'amuleeta n'amufacilitatinga okukulaga advantage y'okugjawo age limit ku myaka egino egya wansi kubanga gyali gitandikwa simanyi ku 45 okitegeera kakati Museveni akikulaga nti buli kintu akuteerako ennyeebwa naye bwe yamala okukikola bwato n'agamba nti n'omwana ow'emyaka 10 ow'emyaka 2 naye yeesimbewo wabula ne bagenda mu electoral commission ne bongeza ssente za registration candidate zalina okwewandiisizaako ate ne bajjawo electoral commission ze yali ewa candidate okukola campaign ne bazijjawo kati kitegeeza gwe ow'emyaka 18 baba bakugjeemu tekinikale kubanga emiliyoni simanya 24 ez'okwesimbawo simanya 4 onoozijjawa gwe ow'emyaka 18 oba ow'emyaka 2 toyina wonoozijja ovuddemu naye ne bw'ozifuna n'oziteekayo ate eza kampeyini nazo gwe olina ozeenoonyeza kubanga luli nga bakuwa emmotoka ne bakuwa amafuta ne bakuwa ne ssente ezikugira ebintu ebisookerwako kati ne babijjawo kati ne wano Museveni aleese empuuga njagala mbikukompeyalinge ku biyise n'ebiriwo otegeere mpuuga atuleetera ebintu ebirungi byolabanga birungi enkota ya Bbogoya eyengedde bulungi ogirabanga eyengedde bulungi tusobole ogirya munda waakyo amendment ze baagala okukola ku luno ziizino baagala kulondera pulezidenti mu paalamenti baagala tulonde babaka ba paalamenti ekibiina ekisinza obunene ekisinza ababaka ba paalamenti kye kiba kiwangudde entebe pulezidenti geno waakyo yaba pulezidenti w'eggwanga Museveni akonsetuletinge kukubbira babaka bululu kubanga Museveni takyalina maanyi gazunga ggwanga lyonna mwamulaba jjuzi akalulu akawedde yatambulanga ne muwala we si lwakuba yali ayagala atambule naye muwala we ye yali alina amaanyi ng'abeera akutte ku taata we kubanga bwe kyali badde ekyo Museveni yanditambuddenga ne mukazi we naye ne mukazi we naye atambula abambaga alinga omwana ayiga okulungi okutambula ayuuga alinga balugwa alinnyo omutuba kati bonna tekuli asobola kuwanirira munne ku mukazi n'omusajja n'aleeta muwala we n'atambulanga naye okumunyweza kati kiyiseeko emyaka 5 juzi Museveni yalabiseeko aweebuyukwe waliwo essomero ly'amagye yagenzeeyo nga waliyo omukolo yagenze akutta omuggo ng'alina omuggo gulinga ogw'eswaga naye agusimba kuba takyalina maanyi kati ennaku ze bateekawo ez'akalulu buli lunaku olina okutambula disitulikiti 3 ennyonyi emukola bubi tasobola kubeera nnyo mu nnyonyi eyo agyeraliikirira kati ate ne wansi
naye ate alina okutambula disitulikiti ku disitulikiti, alina obuteebaka, alina okukola bino, alina osisinkana bano. Kati ebyo takyabisobola. Kati ayagala yadde mu comfort zone. Kati ffenna bwe tunakkiriza nti twagala electoral reforms ezigenda okukola mu 2026, akawaayiro akakulu ke baleese naye nga bakakwese, Firadani gwe bakwese mu lyenvu, kwe kulondera pulezidenti mu palamenti. Bino eby'abaana bajja bibawa, era Mpuuga agenda direeta badibeitinge ku fulo ya palamenti, gavumenti yeetonde eta abaana abali mu makomera, oba kubakompasetinge bakompasetinge. Era mulabire ddala nti Mpuuga akoze, naye nga bo kye baagala omupiira bamaze ogukuba munda. Mupiira ki? Pulezidenti wakulondera mu palamenti. Kati Museveni azimbe structure biri. Naye pastor walabadde ebigere bye. Ate mwenga gundi muli mabega ne gundi. Awo fenga twayiseewo dda. Now, kakati byonna bajja bikola. Bwe banaamala obikola basasule byasasula, naye nga bo kye baagala kulondera pulezidenti mu palamenti. Kati Museveni akwate structures ze ziri. Nakugamba buli ekereziya weeri structure ya Museveni. Buli kanisa y'abaprotestante weeri structure ya Museveni. Structure z'abalokole structure za Museveni. Kati ebyo bw'obivaako ayina akabano k'abamayumba 10. Buli mayumba 10 gayinwa agakulira mu awa ripooti ya Museveni. Kati ayina viso. Viso kitegeeza village intelligence officer. Viso village intelligence officer. Bw'ova ku village ogenda ku parish. Aina piso parish intelligence officer. Aina giso gombolola intelligence officer. Diso intelligence officer. Ezo zonna structures. Jukira juzi yalonda aina ba RDC n'abamyuka. Naye ate n'addamu n'alonda abamyuka ba RDC. Buli district erina ba RDC bana. Kati ezo zonna structures zamuyambako kubba kalulu akaba MPs bamakinga sure nti NRM yesinga ababaka mu palamenti. Jukira ekyo yakikola n'akimala kubanga ebintu byabwe babiteekateeka. Yasooka n'ategeka kiri ekyaba RDC muno mwe yalondera kisa ky'amabina ono yakunama. Buli RDC n'amutegako abayambi 3. Kyokka abadde alina deputy naye n'amuteerako n'abalala 3. Kati abo be bagenda okukola byonna ebisoboka okulaba ng'omubaka wa NRM yayitawo ku buli kitundu batuuke mu palamenti nga NRM yeyina ababaka abangi. Era Museveni akikola kubanga bwe mutuuka mu palamenti obanga mwagudde eddulo obanga ababaka oyina batono, ofunayo ekibiina kimu ne mukola alliance ne mwegatta nga bwe byali mu nkaaga, nga bwe byali edda mu gyenkaaga wali we bagamba UPC yakola alliance ne Kabaka yekka ne basobola okusinga DP ababaka ne bakola alliance ne basobola okufuga gavumenti. Oluvannyuma Obote ne yekyusiza Ssekabaka Muteesa. Kakati Museveni tasobola kukikola nga waliyo kola alliance mu palamenti. Ekyo bw'oba oyagala okukimanya nti Museveni byonna abiringizaamu, genda okebere. Kati olwaleero ababaka ba palamenti nga bwe bali, ababaka ba palamenti nga bwe bayimiridde, Uganda erina regions ez'enjawulo. Erina Western region, erina Eastern region, erina ne Northern region. Erina regions 4. Regions zino 4
Museveni yakikola bwati ababaka abava mu Western Uganda yokka region yemwe ya Western Uganda ababaka abavaayo bangi okusinga ababaka abava mu region z'essatu ezisigadde noonya bukakafu bwakyo wano kuba byonna mbina wano mwaka ivu yange nabadde saabitegese naye njagala binoonya wano nsobole okubiwa abantu nkimanyi bangi ababimanyi naye ate waliwo era n'abatabimanyi ng'agenda sooka biwulira omulundi ogusooka nti Museveni yakikola nga n'olwaleero ne bwe kubeera okumugjamu obwesige leero mu palamenti ababaka abava mu Western Uganda be yakakasa nti yabaleese abasiponsarinze mu evidence nange musomba njiinako kopi ogiinako kopi bw'ogatta region zino nnya ababaka baazo bonna bwe beegatta wamu tebasobola kuwakanya kiteeso ababaka b'omu Western Uganda bokka kye basazeewo kubanga bwe bagenda mu kalulu ng'aba Western Uganda bassa kimu bokka regions ssatu ne zibawakanya bwe tugenda mu kalulu Western Uganda etuwangula ffenna kubanga ababaka abava mu Western Uganda bangi okusinga ababaka abava mu regions essatu zonna ng'ozigasse ng'ogasse Buganda region n'ogatta Eastern region n'ogatta Northern region Western region emu etusinga ababaka noonya evidence eyo nyina wenkalina naye sinabakatuukako kuba nina ebintu bingi nnyo mu gundi yange wano mukama mpe ekisankalabe so ate sisobola kuyimiza programu nga bwenkanoonya ngenda kanoonya nga bwenjogera so kati Museveni bwe tugenda mu kalulwako kubanga tulondera mu palamenti effujjo lyonna agenda kuba alina dikolera wali mu kalulu k'aba MP jjukira akalulu k'aba MP tuba tetugenda kubeera nansonga etugatta ku national level tugenda kuba tulwana constituency ku constituency kati olwo olutalo luba terugenda ku international level nga bwe munaatambula ne muteeka focus ku kalulu ka Museveni ne His Excellency Kyagulanyi ne mulaga ebiriyo ne mukompeyalinga ne mukola ki ne kisobola okusitula ensi yonna eteeka amaaso mu ggwanga Uganda Museveni bebe n'ayagala kubibypassinga tugende okutuuka mu palamenti nga NRM erina ababaka nga mmwe abasigadde mwenna ne bwe mwegatta mukola alliance temusobola kusinga NRM babaka era Museveni addemu atukalakate kali nti awangudde yakitwala kyonna okitegedde tugende mu kawaayiro nti awangudde yakitwala kyonna mbadde njagala evidence eyo naye embuze kuba saasobodde kugiteregeka mangu entomeredde wano naye erabika embuze sisobola gituukako mangu okayina waawo okatusomereko flashlight sebo halo akantu ako kalina kawo flashlight wabula flashlight networkayo nno naawe sebo no, just text. Now sikaina on direct. Nenga maybe nsobola kati I can put njja kola screenshot nkateke ku page bajja kasanga. Ngomaliza kwa hiyo point twende ku point endala akandi kafeka twale misi. Yes, kayina naye kirabiko kanoyo. Kannemyo okulaba amangu. Now kati Museveni ekyo kyayagala okukola naye awadde empuuga ebigambo ebirungi. Mpuuga gyayogera ebigambo nga ffenna tukkiriza nti ffe tubifunamu. Mpuuga aleese ekintu nga bw'okitunuulira atuteekamu fikisi nga tulina nkugambye empuuga atulowoozezzaako agambye abavubuka baweebwa ebifo 50 oba 40 ng'ebyo dayirekiti by'abavubuka okugenda eri abavubuka bajja dayirekiti beeteeseza ensonga zaabwe nga mpuuga akulaga nti akulowoozezzaako nnyo ebyo byonna babyagala wano lwaki ku luno politics agenza eri abavubuka
kubanga abavubuka bazuukuse nnyo baagala kukola ku nsonga zaabwe. Kati bwe babategeera envu ery'ebifo 50 kitegeeza mugenda kulwanira ebifo ebya 50 mu kubaganira ebyo ebifo 50 Museveni ayiseewo kyayagala okuyisaawo. Eyo nnyebwa. Era bannayuganda temukkiriza wano tulina okubeera nga tugamba Museveni avaako leero. Ffe twasooka Kenya okulonda. Ffe twalonda 2021 Kenya neeronda 2022. Era mu Novemba ono pulezidenti waabwe bw'abadde agenda okuweza emyaka 2 naye tebamulinze ne bamuggyako kuba banyigiriziddwa. Naye ate ffe tunyigiriziddwa nnyo okusinga Kenya. Nga Kenya bwetalinze kalulu naffe tuyinza obutalinda kalulu. Amakubo weegali gonna mangi agasobola okututuusaayo bwe tuba baakukyuka bw'oba baakukyusa buyinza nga n'akalulu lyerimu ku kkubo. Naye ate akalulu nako Museveni akeeteekerateekera nnyo okusinga kati. Kiki kye tuteeseteese okukola mu kalulu kye tutasobola kukola kati? Bw'ogamba nti tusitukire mu kalulu tumuyiikire nga tumubanja akalulu kye mugamba aka 2021 yakawangula. Era omusaayi ogwayiika 2021 tugunaazizaawo Museveni atusinze ogwo gugenze tugwerabire. Kati nga tugatta ebyali mu kalulu ne tugatta bye tulimula kati kambabuli ya Uganda n'emala esituka kati Museveni tuba tumutadde mu dairema wani. Ekintu kino kyabadde Kenya. Museveni alina okuzannya demokrasi okupretendinga okulaga kubanga Kenya yalaze nti yate mu demokrasi eri wagguluko. Kati ebyali Kenya bwe bisituka kati era kyova olaba messages ezaakwatibwa wali ba Museveni ze batandise okuimplementinga bali ku Twitter space bali mu kutukakasanga bwe baagala okutusisinkana twogere ku byenguzi. Sipiika yagambye tukole WhatsApp group tumuteekemu atunnyonnyole nga Ruto bwabikoze messages ezimu batandise okuziimplementinga waayi bawulira ng'ekiri e Kenya kisobola okujja e Uganda. Kati bo kye bava bongera diversion ku diversion bampuuga bali mu kutwala Uganda mu kiseera ekizibu. Bwe munakkiriza etteeka eryo okuyita erya amendments za electoral reforms mbakakasa tugenda kumira eddobo. Waliwo ekintu kye bayita ekyambo. Ekyambo kyekintu ekiramu kye bateeka ku ddobo. Bakiteeka ku ddobo nga bakikwese mu ddobo ne basuulayo ensonzi nga namu nebeera okwo ng'ekola bweti ng'erwana bweti. Empuuta bw'erengera ensonzi yo nerowooza mbu ensonzi namu gyekwata ensonzi bwehe negirya egenda okukola bweti okuvaawo ng'eddobo ligiyitamu n'empuuta tevaawo. Mugeze mukwate eddobo lya mpuuga temukubanga ku simu yange. Tugende ku nsonga endala. Okay, Musumba tuanza tuyanze gwebale nnyo that analysis ate atukwebaza. Nja kusaba points zino ezindako ndoza tugenda kuzitamu oba lukwakwayo oba bakigamba simanyi kuba nti ndaba akadde katute emisinde tumalirize tusobole okulaba ebice ebigenda mu maaso naye nga mukulembeze is live in the Gulu and people totally they've welcomed him very well, so we're very new for that analysis. Tugende ku point tuza points biri eno eye Kenya tujaji kwa mtochi katono nenga nja tutunulire ebigenda maaso mu Buganda omuli abataka bano okubaziza oluvanya bagenda tebalaba mutanda niate kigamba nti no bakwatibwa mu ngeri emu endala nenga twetaga tupemko ku torch lwaki tebafuna chance eraba omutanda necho kubiri na njato oyogereko ko kati omuchi wa Maiga yarabye yasikanyeko abamagombolola into this version ebintu bino go birabotya era kye kimu ku point oja chukola mu summary bikora gwa murundi gomu lwaki bana Uganda they are not buying the ideal you are celebrating amatikirago amazalibwa gomu coronation 31st of June celebrating omutanda watali
Why should people celebrate omutanda watali? Instead, twalibadde postponing-ako ne tugamba please next time we tulina okucelebratinga July 31st. Why should we not celebrate? Or why should people celebrate at this particular hour? I hand over the mic to you, sir. Oh. Okay. Nga sinagenda ku point eyo ngenda jogerako naye leka nsooke akantu kaakano nkalabye. Ababaka b'omu Western Uganda bokka Western Region bali ababaka 207 270 abava mu Western Uganda region yokka 270. Ababaka abava mu Buganda bali 91. Jukira mu kubala abantu eva buli babala abantu Buganda yebesinga abantu n'olwaliro ye yasinza abantu milioni 10 ziri mu Buganda region. Ulira wano Western Uganda region which is Buganda eyina ababaka 81. Northern region eyina ababaka 84. Bwogatta ababaka aba region zine 3 Central, Eastern ne Northern bayina ababaka 256. 256. Western Uganda eyina ababaka 207. Otegedde nti Museveni akola ekintu nga akikulembedde ng'alina ensonga kubanga amanyi region esatu zino zisobola okukola alliance nezikola alliance nezigamba tumwefuulire tumugjewo mu mateeka byakikola nga asigala ye yasinga ababaka abangi. Ekyo mbadde nga nzijuliriza kiri kyenjogedde eri ku point eri gye tubaddeko. Now tugenze ku point eya Buganda. Point ya Buganda contradictions zimwe ziri nyingi, versions zimwe ziri nyingi oba theories ez'enjawulo ku nsonga y'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Simanyi oba ab'oku YouTube kwemuli oba temuliiko naye ndaba nga abaliko, I don't know. Naye ka tugende mu maaso olw'obudde. Ensonga ya Buganda kyeberedde enzibu nti abalya Buganda bali mu Buganda mwennyini. Kyanditubeeredde kyangu okutaasa Buganda Kingdom. Kyanditubeeredde kyangu okutaasa Ssaabasajja Kabaka. Naye kitubeeredde kizibu okutaasa Ssaabasajja Kabaka kubanga ababe bennyini be bali mu kumulya. Abataka batambula, if social media ye yaleeta awareness ku nsonga ya Kabaka. In fact senga tetumanyi kifo ku Kabaka. Ebye Namibia byonna obulwadde social media, okujjanjabwa social media, okuwambibwa social media, okutwalibwa Namibia social media. Abataka bwe baawulira nga tubakutte entege n'amagulu bateekawo embeera mbuno bagenze kumulaba. Batuukeyo ne bazunga ebiri munda babakutte era bakomawo oba olwaleero ekiro mu ngeri ya deportation. Bagenda kuba deporting olwaleero okubajja Namibia oba deporting obakomyawo kubanga Namibia bagenda tebayina biwandiiko na bukakafugula ba Ssaabasajja Kabaka. Wabula Mayiga yali mu Buganda ayongera okukakasa Buganda bateekateeka emikolo egya lubaluba gye bataateekateeka nga Ssaabasajja Kabaka mulamu. Babadde mu mipiira simanyi okugulawo egy'amasaza tuba tuli awo omwoleso oguli eruweero tubadde tuli awo omwoleso oguli mu Lubiri kati ate waliwo ogugenda okubeera ebuddu waliwo okusisinkana ab'amagombolola. Emphasis yaabwe yonna eri ku structures za Buganda n'abantu ba Buganda mu kiseera nga Ssaabasajja Kabaka aliko theories ez'enjawulo. Kaakati tugezezzaako okuleeta amazima kungulu naye bongera gatemerako ttaka. Naye olw'okuba baali bw'olaba sayizi yaabwe enkula yaabwe basajja bakulu mu myaka, basajja abaweebwa ebitiibwa be batuulidde amazima g'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Era ne bafuba nnyo okutanishinga amannya gaffe ne bagamba mbuffe twenoonyeza byaffe tuli mu kwonoona Buganda.
kati ffe tetulyangako kyamisana mu Buganda. Bwe bagamba mbu ffe twagala kulwanyisa Ssaabasajja Kabaka, ne bwe mba nga ndi mu kulwanyisa Ssaabasajja Kabaka oba Buganda, sisuubira nti nze wire nnyina kapasite esobola okugenda ne neetunga mu lubiri oba ku ttaka lya Buganda nti oba kuliko ekyapa kya taata wange oba ekya jjajjange. Naye bamayiga be bali mu kutattana Buganda kuba balina interest obugagga bwabwe bwonna ne future yaabwe bagizimbidde ku Buganda. Era abo we bali tebaagala kuvaawo kubanga okubonaabona kwa Buganda bwe bugagga bwabwe. Ne bajja ne bakonfaminga nti Kabaka ali Namibia naye nga si be baatugamba. Juzi ne bafulumya akatambi ne batugamba Ssaabasajja Kabaka ayogeddeko eri ensi. Ssaabasajja Kabaka n'abeera mu mbeera bw'eti esobola okwogerako eri ensi yonna emulabe. Lwaki Ssaabasajja Kabaka takkirizibwa? Lwaki agaanibwa okusisinkana abataka abataano abagenza omulaba ng'ate is in position okutuula ensi yonna emulabe ku mitimbagano? Mu ssaawa y'emu nga bagaanya abataka okugenda omulaba, Mayiga n'atuuza ab'amagombolola bonna n'abayita n'abatuuza ku Muganzirwazza n'alyoka yeebositingira awo n'aseka obuseko obw'ekirogo obuseko obukudaala agezaako. Bw'otunuulira Mayiga by'akola ali ku pressure. He's just pretending kubanga alina moment gy'ayagala okuyitamu, alina w'ayagala okuyita oluvannyuma Buganda agikwate anaaweya abakola ekintu ate sirabanga omutaka yenna oba ow'eggombola oba omuntu omukulu eyeekabyakaabya nga mufunye amawulire Mayiga gaali mu kutuulira. Mayiga alina ebintu byali mu kutuulira awo Emmengo abalimbalimba ne yeesesaasesa mbu Ssaabasajja Kabaka gy'ali simanyi mbu naali bulungi. Bw'aba ali bulungi ng'ali Namibia ng'abataka abantu be ab'obusolya bwe oba ab'akasolya k'obwakabaka bwa Buganda bagenza okulaba Kabaka ali e Namibia ng'alamula. Bano abasajja abataka be bamulamulirako Buganda. Watugambye ali Namibia alamula Obuganda. Namibia ssaza lya Buganda. Bwe yali agenda e Namibia yagenda ne Namulondo. Bwe yali agenda e Namibia yagenda ne instruments of power ezimuwa okulamula Buganda. Kabaka alina olubiri e Namibia wabula bwe yakyogedde ne bakuba engalo waayi. Ebyabaganda ebintu ebyo eby'ekisiru bye muzze mutomeratomera nga mutomera ebintu eby'ekisiru nga mwesinisasinisa ebinnyo mu bintu ebitalina makulu. Kabaka alamulira e Namibia yagenda ne Namulondo. Watugamba Kabaka bamugamba agende e Namibia awummule emirimu gyonna atuule butuuzi yeebake tabaako kyakola. Kati gwe omugwa agamba ali Namibia akola mirimu era abantu abakulu ne mukuba engalo. Bwe mutyo bwe mwaleeta Obote ne mumutwale wasa Kabaka Muteesa ne mumwambaza ekkanzu era ne muleeta ebyo era omusajja w'Obwete wuuno munnange omusajja w'Obwete agamba era essaza lyekkulu eri Akokolo oyina essaza ekkulu Akokolo era oyina essaza ne mukuba engalo. Obote n'awaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka mu bitiibwatiibwa ebyo eby'okumimwa. Museveni baagala ebitiibwa ebikwatikako, mmwe mwagala ebitiibwa eby'ebigambo ebya cosmetics. Mukakasa Ssaabasajja Kabaka afugira Namibia. Ssaabasajja Kabaka afugira Namibia alina yessaza. Ssaabasajja Kabaka bw'aba afugira Namibia lwaki abataka abakulu ab'akasolya k'obwakabaka bwe tebakkirizibwa mulaba? Ssaabasajja Kabaka dikiteeta alyoka afuge ng'abataka tebamuwabula tebamulabako tebamugambako tebamukyalirako. Yagenda kuwummula Namibia, yagenda kufuga Buganda nga nsinzira Namibia. Wabula abantu abakulu baakubye engalo ne beebaza ne bawaana nnyo Mayiga weewaawo nga Mayiga abalimba. Mumanyi kye bayita Namulondo. Kabaka entebe gye yabadde atuddemu e Namibia ng'ayogera yeeyo Namulondo okwafugira Buganda.
ogwo ogutebe ogukadde ogwali gulimu ebiku mbuuza eyo ye Namulondo kabaka kwafugira Buganda. Mayiga n'ayimira n'agamba ab'amagombola yabagambye bw'ati temuyingira mu by'obufuzi. Tutuuse mu kiseera ng'ebyobufuzi byengedde temubaako temuyingira mu by'obufuzi. Ekyo omanyi kye kitegeeza. Osobola okugamba omuliro gwake naye tegwokya. Osobola okugwa mu nnyanja naye n'otatoba. Buganda bw'ogijjako politics oba ogirekedde ki? Genda mu byafaayo bya Buganda. Genda mu byafaayo before abazungu, before missionaries, during missionaries, after missionaries, up to today. Genda olabe politics wa Uganda yeetololera ku Buganda. Buganda ye namuziga wa politics mu Uganda. Ndagala muwulire statement eno. Akawungezi kakati omubaka wa Nnyundo Mukungwe Mathias Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza abaami b'amagombola nga bwe batagwanidde kuddisibwa bannakigwanyizi abeefuula abaagala ennyo Kabaka naye ng'ekigendererwa kumuvvoola. Mayiga azzeemu kukikkaatiriza nti ebifa ku Kabaka e Namibia biwuliza bulungi nga kalaba abeefuula nti nabo babimanyi takyabawa budde. Ono abadde Bekasoke nsimbeka wakati. Mayiga si ye yatugamba nti Kabaka ali Namibia. Omuntu yajja n'atugamba nti Kabaka ali Namibia nga Mayiga akyatulimba. Omuntu oyo wadda n'atubuulira ekintu kyonna ekikwatagana ku Kabaka tetusobola kiwakanya. Tikyalumbu ye yatugamba nti Kabaka awambiddwa naye atwaliddwa. Ne tusooka ne tunoonya wa we yatwalibwa. N'okutuusa Tikyalumbu ye yatugamba Kabaka ali mu ggwanga lya Namibia. Oyo omusajja Mayiga nadda n'agamba Kabaka ali mu malwaliro akyajjanja. Tumala mukwata ntege n'amagulu n'agamba kati yavudde egindi ne bamugamba awummuleko yagenze Namibia kukyalirako muganda we. Mayiga azaakyusa goloposti nga naye omuntu boogera ebintu ne bibanga ebitono naye nga binene. Katuuya bw'agambye Kabaka ekimufaako e Namibia kyonna nkimanyi tewakitubuulira. Eyakitubuulira kitegeeza naye amanyi ekifa ku Kabaka. Naye amanyi ekifa ku Kabaka. Kati bw'akitubuulira nga tewakitubuulira okusooka sobola kiwakanya. Wulira. Senkanya abaami ba Kabaka ab'amagombola mu Kampala. Tewali wantu wonna wasobola kutulema kutuuka ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda. Ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ewedde abamu ku bataka abakulu b'ebika beesuula mu ddene okwolekera eggwanga lya Namibia n'ekigendererwa ekyokulambula Kabaka bamulabeko era bamusaasire n'obuvune obuludde nga bumugoya. Bano baali baakumalayo ennaku 5 wabula okusinziira ku nsonda enneekusifu olunaku lw'eggulo lwe baafunye omukisa okusiyagguka olugendo lwa kilomita 3 okugenda ku kaala akayitibwa Okingwali mu ssaza lya Namibia ery'Ekunene ewali eddwaliro Kabaka gy'agambibwa okuba. Nti kyokka nga basemberedde ekifo omukulu gy'ali abakuumaddembe baabalobedde okweyongerayo era ne babasaba baddeyo bakomewo n'ebbaluwa eva mu bakama baabwe Mmengo erambika obugenyi bwabwe. Olugendo lwabwe lwaleka buli omu ali mu lusuubo ku bigenda mu maaso kubanga eggulo limu waliwo akatambi akaali kalabiseeko nga kooleka ng'Omutanda bw'ayogerako eri abantu be. Kati ng'ayogerako eri abaami b'amagombolola basisinkanye ku kizimbe Muganzirwazza olwaleero mu Kampala. Katikkiro Charles Peter Mayiga akikkaatirizza nti byonna ebifo e Namibia bikunkumulira kutu kubanga bimutuukako bulungi. Ssaabasajja Kabaka gy'ali e Namibia yalamula Obuganda. Owulidde eyagenda okuwummula Era muwulisa lunye. Wulira abasiru we bakubye engalo. Mbu Ssaabasajja Kabaka gy'ali e Namibia alamula Obuganda.
ne bakubenga. Lwaki bakubengalo? Abaganda baagala kuwulira ebyo ebyokulimba ebyo ebiwaaniriza ebyo. Ebyo mbu bw'olifa baliziikanze. Bw'olifa baliziikanze okakasa. Ebyo ebiwaaniriza ebyo bitutomezza Abanyarwanda ne batubonyaabonyereza ebbanga nga ffe tuli kubanga bajja ne bawa Buganda ebiwaano eby'ekisiru. Yesu yagamba mumpe ekitiibwa kya kumimwa. Yesu alina be yalaba n'abagamba mumpe ekitiibwa kya kumimwa, naye emitima gyammwe giri wala nange. Kati yo Buganda yakkiriza okugiwa ekitiibwa ekyokumimwa nga yo teyagala. Point of interaction. Salawu. Okay, webale nnyo. Olowooza abantu bano Oweekitiibwa Mayiga bw'atulaba atuyita mbuzi, atuyita basiru, tetutegeera kwegamba olowooza obwongo baffe watuvaamu ebyenda bye birowooza mu kaseera kano, obwongo tebukyalowooza bwe buli mu byenda. Kiki ennyo? Era Musumba kafunira chance eno omaye ebitatuwa makute tetuwa budde ne bino kankiiso jasinga nagwe njagala okulabula wano muntu ali omu yazza mu inbox yange naye nga alabika bwe basindika kankyogere loud ensi kimanyi yazza mu inbox yange n'aŋŋamba nti gwe tolina kwogera ku nsonga za Buganda mudde ewammwe eri mu West kabaka wa Maolaba yagana taliiwo olwaki tugenda olwanira kabaka wa Mawedi naye nganze namugadde kintu kimu integeera nga bakyogedde bwatyo namusazi ne mugamba bambi nga kitalo nnyo wafadde obwongo katolo omuzingu gwe gulowooza namusasidde busaasizi mukiro kyengeza gwa nti whoever talks about kingdom nolowooza nti nokuba Omuganda first ate nga Buganda is the foundation of most of everything ebigenda maaso wano. What we have to do, have to join our hands. Kwa ekituusa ku mutandano mu Buganda kyekigenda kutuuka n'owe Tooro, n'owe Bunyoro, n'owe Gulu, n'owe wa. So what we have to do is to join hand in hands. We have to fight together. So gwe yakikoze yaze mu inbox yange nkusaasidde. Nesi kusaasidde nti nno nga kitalo. Nkusaasidde nti nno wafadde endowooza yo. Batambula mu box nga batiisatiisa abantu. Batambula mu box nga batiisatiisa abantu bwe batyo agundi abaana nga babagaana obyogerako era screenshots ziyina kugundi ku baana bangi. Naye wamawulira Museveni gwobuuziza nti balowooza tetutegeera. Olunaku lumu Museveni yagamba abantu be mu State House baali boogera ku ba bloggers, kwaliko Ticha Lumbuye, kwaliko Pato, kwaliko nange. Then no social media bwe yali ebiseera ebyo ng'ekutta omuliro. Museveni n'agamba nze omulembe ogwange nagukwata ne ngufuga. N'olwaleero gukyandi mu ngalo. Bino ebigambo yali abyogera ng'abibuuza David Muhoozi ne Muhoozi ono kwaliko n'abalala. N'ababuuza mmwe lwaki temusobola kufuga mulembe gwammwe? Era mwagala nze mba nfuga n'omulembe gwammwe nze ebyammwe sibisobola ebyabavubuka. Lwaki temutuukirira abaana abo balina bye beetaaga? Buli omu mumutuukirire oba mu bulungi oba mu bubi beetaaga basirike. Nze omulembe ogwange nagufuga era bwe mbagamba bawulira era ogwange nkyagulina. Kati Katikkiro Mayiga atuukiriza ebyo Museveni olw'okuba yasiruwaza ddaawo ba Andrew Bennett kibuka kyabaddeawo nga kisinika ebinnyo ng'akulagira ddala nti kabaka nti Mayiga byayogera bituufu. Labayo leka tukamaleyo. Ekirungi ndoza namwe mwamwebuliddeko ng'abeebaza emirimu. Wulira ono abuulidde ab'amagombolola nti kabaka emirimu gyabwe agisiima buteddiza kale nga tebagwana eri abo bayise bannakigwanyizi abayinza okubapokera ebigambo naye ng'ekigendererwa kyabwe kubajja ku mulamwa gwa kuweereza kabaka. Towagudde bintu bitali mu makulu. Ekyamazima Katikkiro omulabi olwaleero akubuulidde ebikwata kabaka.
temubiwabudde wabula mubagenderere. Basabye batunuulire n'obwegendereza abo abatandise okufuula obugonvu bwa Kabaka eky'ebyobufuzi. Abo abeefuula okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe. Wali okirabyeko ekyo? Omwana wa Kabaka akugamba ekintu gwe n'otuulaawo n'olya gonja n'oseereza. Katikkiro akugambye ekintu minisita wuno abeera ayogera buli naku. Kabaka yamuwa. Mayiga agamba nti byonna ebigenda mu maaso tekuli kimuyigula ttama nga yali kugwa kuweereza mukama we nga bw'ayagala. Sineddira mutima. Ffe tuli balunnyanja. Bw'oba oyagala omuntu asiba lo abamu. Bw'oba onoonya yasiba lo noonya wa mutima. Mu ngeri y'emu Katikkiro alabudde abaami bano okufuba obutagatta nsonga za Bwakabaka mu byabufuzi naddala nga bwe bitandise okwengera wabula baanirize buli ajja gye bali awatali kusosola. Awagira Ssemasonga ettaano y'alina okuwagirwa. Anti munnaaye akuwa kawekoowa. Naye okugamba nti obeereko oludda lw'oliko kijja kutabula abantu b'okulembera okuleeta emmengo. N'abaami ba Kabaka abeenyigira mu kutunda ebyobugagga faanana bwe butyo. Tuyinza tutya okuba n'ebyuzi nga Mmengo terina agenda mu byabufuzi gyekatwala gye kalaga nti kalimu aga Museveni bwe yali akatandika era ng'alina okumekinga sure nti waliwo era nga buli lwe tuba tudda kati era agamba nti bagende mu maaso n'okwewalira ddala ebyobufuzi. Mmengo eyinza Babaganda bwe tutejjaamu bwe mutejjaamu bintu ebyo eby'ebitiibwatiibwa ebyo eby'ebiwaano ebisuusuuta ebitalina makulumbuka. Kabaka ali Namibia, ali mu buwamba, ali mu busibe. Kabaka atalina mujjanjabi, abaana tebaliiyo, abataka babagaanye. Tumaze kukusibako n'okkiriza nti nno kyekyo otugamba otya nti ebyala si bituufu. Kati ntwala omukisa guno ogamba Baganda wulira finally. Ali ku pressure. Kyova olaba waliwo activity ezikwatagana ku Buganda naye ng'atagetinga kowa gundi roots za Buganda omuli abataka. Kati njagala mbuuze Mayiga yakutte ab'amagomba n'abeebaza mbu Kabaka abeebazizza emirimu. Ki Kabaka gwabeebaza naye mulina amagezi mu mitwe mukoze mulimu ki ogw'essimba Kabaka gwe yatumye Mayiga abakuŋŋaanya abeebaza mukoze mulimu ki mwakomezaawo obuyaga ne bugangayizi mu Buganda kati olwaliro mu masaza ga Buganda oba mwawambyeyo ekitundu ekipya ne mukijja kwa Nkole ne mukikomyawo ku Buganda ne mukuba Nkole ne mugiwambako Kiruhura kati olwaliro Kiruhura ali Buganda oba Nyabusozi ali Buganda Kabaka alyoka abayita abeebaze. Ombolole yatudde awo tubulire Kabaka awambibwa n'atwalira e Namibia wakoze eki ekikwebaza olyoka ojja okuba engalo embuzi. Museveni yateeseza ne Mayiga ekiro ky'olwaleero bateeseza bino era ngenda byogera ku Mayiga ali ku pressure naye social media emugoba emisinde buli kyateesa kifa bateeseza kino. Agenda kuddamu ayite olukiiko oba lwa Buganda oba abeere mu lukiiko olunene. Bateeseyo abataka basatu abagenda okuva mu nju ez'enjawulo mu lukiiko olwo bakwate Mayiga amataayi. Beefuula bakwata Mayiga amataayi. Poliisi oba ab'amagye abeera mu lukiiko awo
Balama bajja ku Mayiga oluvannyuma Mayiga akole statement yagambe bw'ati sikyasobola kubeera Katikkiro nga social media enkuba ate n'abasajja ba Kabaka b'empeereza nabo nga bankuba obwakati resigninge bwekyo ekintu nga yeekwasa nti abantu ba bulijjo bamukuba social media emukuba naye n'abantu ba Kabaka baba kwata amataaya balonde Katikkiro omulala agenda okuba wa era nenga I believe Musumba I believe nti byonna bali mu bipanga but I don't think that they'll be successful into their program kuba ndabira omuntu wa bulijjo katendabya bele guno omulembe kyengwe bazako kiri kintu kimu nti n'omuntu wa bulijjo entegera y'omuntu wa bulijjo essaawa zino y'amaanyi nnyo okusinga bano abali mu office era wenakiriza nti no guno omulembe gwatulaze nti n'abantu abagezi basiru nnyo bwe bagamba sinza agamba bagamba bali bamanyi nti n'ompuuga mugezi ne kati ate akola bya kisiru bali batugamba Simayigundi mugezi Mayiga ne kati ate akola bya kisiru kakati aba chovolaba ne bannange ne Katonda ajja tusaasira mu mbeera eno gye tuyitamu Musumba ngomaliza point eyituza dakika 5 era Mayiga ekimu bakikutegeera ekiraki yes kuba mwatoki ku Kenya ng'okula conclusion tuyigamu kife bana Uganda conclusion etya nanti ngambye ng'omaliriza njagala mpule mu kotoki kubigenda amaaso mu Kenya nankwadde tunawa togeddeko ku kya 31st ekya kuba andaba kaddeko katuweddeko now ekintu kya Kenya nekya 31st kubanga ekya 31st kizaalibwa kuviira ddala era Kenya kubanga Kenya yerwanako olw'enguzi obubbi obukenuzi n'okunyigiriza omuntu wa wansi ate nga bamwongeza emisolo bo ne beeyagala eyo embeera tugibadde n'emyaka gyonna okuva Museveni bwe yajja ng'atunyigiriza ne tutuuka n'ekiseera ekyokuba nga tunyigirizibwa ennyo tutandika kunoonya ngeri gye tubeera mu bulumi obwo si kubuvaamu ngeri tubeera mu bulumi naye nga tulina emirembe ife Uganda mu kifo ky'okulwana okwejjako Museveni atubonyaabonya tulwana ngeri gye tubeera mu danger zone naye nga tuli mu comfort nga tuli comfortable mu danger zone kati bo bannakenya bo bwe bakituukamu banoonya ngeri gye basobola okugjawo danger zone babeere comfortable mu comfort zone ffe tunoonya ngeri gye tubeera mu danger zone now Kenya abavubuka baasituka ne bannakenya bonna Kenya yatuuka ku mutendera nga either olina abanyigirizibwa abanyigiriza ekintu kino nzize nkisomesa nnyo ku AS Jasimwewire nti oli ne bwaba munnaddiini nnyo nga kitaffe mu Katonda naye ng'ali ku sayidi ya Museveni tumusibire ekikokolo ne mu ekereziya tetugendayo Kenya yatuuse ekiseera nti ng'abanyigirizibwa bali bokka oli waddembe okudda ku sayidi y'abanyigirizibwa oba abanyigiriza naye bajja kutuukako muwala wa Ruto ng'abaana bagamba nti Ruto must go muwala wa Ruto ne yeegatta mu beekalakaasi n'abagulira n'amazzi n'ayimirira n'abeekalakaasi kuba muvubuka ali mu mulembe gwe mutabani wa Chief Justice n'akwatibwa kitaawe Chief Justice n'akwatibwa ng'ali mu beekalakaasi Uganda tuteekwa okutuuka gwo ogugamba ki bokka amakereziya gagalibwe bweba ekereziya tosobola kuyogera ku nsonga zituluma nga bali juzi Museveni yagenze kololo okucelebratinga batitaffe mu Katonda ne babeerayo ku Sunday tetuddayo kusaba tewali muntu kumurespectinga nga kitaffe mu Katonda wano
ate eringa ali ne Museveni eri atunyigiriza ne Museveni wana ate tumurespektinga gwe tunaabeera mu mugoyo ogwo tetugenda kwenunula tuteekwa okubanga buli kintu ekiri e Uganda kyonna kiri political. It's not even political revolution. Sawa ya kwenunula tata bwaba wa NRM nze ndi opposition talina kyangamba eggwanga bwekityo bwe lijja okununulwa kati Kenya abaana okusooka gavumenti yagamba mbu abo babbi bamenyi b'amateeka basimanyi ba criminals ngongo kati olwaleero ba criminals byonna bye bamugamba byali mu kukola yagamba bamugamba tosayininga teeka bwe bayingira parliament wepaba n'agamba yes mpulidde eddoboozi ly'Abannakenya sigenda kusayininga etteeka ne balijjayo ne bamugamba goba baminisita bonna bajjeewo bonna bagobe yabagobye okujjako deputy president gwe yaleseewo simanyi oba naani simanyi mbunensa abaminisita abaala bonna n'abagoba bwe yamaze obbagoba ne bamugamba kati naawe weegobe kati bamugamba naawe weegobe bali be yagobye bwe bagenze beegase kubeekalakaasi bagamba agende kati n'abeekalakaasi bamugamba naawe genda era eggulo olwamaze okukola press conference eyo n'agamba bannange nzikirizo bano be babadde munyiigira bonna mbagobye ne bamugamba naawe genda. A review and reorganization of our budget and fiscal management have brought us to an inflection point. Upon reflection, listening keenly to what the people of Kenya have said, and after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges, I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 112 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs. And of course, the Office of the Deputy President is not affected in any way. No. Yes. Bonna n'abayiwa bwe yamaze obbayiwa kati abaana bamugamba naawe genda. Kenya eri mu kirooto kyaffe ani ono Nantu ayagala musajja mulala oyagala naye mukama akuwa omusajja Nantu mukwano wamawulira gundi Nantu walumbu yewuno wanayagala musajja mukama akuwa omusajja Nantu wamawulira abana batutawula abana bali mu comment section tuli mu struggle banonya ulira abaana ne bamugamba kati gwayina okuvaako Bannakenya baategeera eggwanga lyabwe bwe baategeera eggwanga lyabwe ne beewaayo okubanga waakiri okufa naye nga banunudde eggwanga lyabwe era bwe bababuuzizza naye ani mukulu wammwe ne bagamba omukulu waffe abakulu baffe abatukulembera be bali beyasse be bakomandaazi era nabo kye batugamba kye tukola batugamba kati naye agende keyatutta bali beyatta be baali abakulu baffe kati tetukyalina bakulu omwana yagambye we are headless our leaders be yasooka okutta kati ngera nabo batugambye nti kati naye agende bannayuganda ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ebizibu ebituluma bingi okusinga n'ebiruma Abannakenya naye Bannakenya bo baasituse tusobola okutandika siteepu esooka ku kujjako Museveni tusobola okutandika kuba ffe tetubanja bubanja simanyi kujjawo teeka lya musoro tetubanja bubanja kulwanyisa nguzi tubanja Museveni kukyusa bukulembeze kweza ggwanga lyaffe nkugambye ebintu Museveni byali mu kuimplementinga biri mu 50 ya master plan
century okimanyi kutufuga byasa tumaleko emyaka 10 nga tuli mu mikono gyabwe bakwate 10 ekirala nga tuli mu mikono gyabwe bazimbe kye bayita dynasty empire nga ya centuries kutufuga byasa na bisiibo kati bwe tuba essaawa zino tukyalina capacity esobola okulivansinga obukulembeze bwa Museveni era tusobola okukitandikako ekizibu kutandika bwe mumala okutandika ebirala bibasangayo abaana bwe babadde serious e Kenya amakanisa gagguddewo ne gateekamu ebyokulya ne gateekamu amazzi nga buli wosanga ekkanisa okyama n'onywa amazzi ne weeyongerayo okyama n'ofuna ekyokulya ne weeyongerayo ekizibu kutandika ebisigadde bitusangayo tusobola okukikola otherwise abasajja bali mu 50 ya master plan ngi basomedde nga ndi mu kumaliriza kubanga obudde bugenze gunde sawa zezo nkugambye bwe bali lwaki tulanga boogera bayisa 7 commandments ezigenda okubayambako okukutula Uganda batwale Uganda nga bakutudde banna Uganda bibino bye batuseteeseza bw'owulira bateesa okukuwa myoga mbuno bonna bagaggawale nakugamba si kye kitegeeza kwavuwala eno ye plan entuufu eri banna Uganda Museveni gy'alina. Number 1, okay, the natives be denied quality education. The natives be denied quality health care. Number 3, the natives be denied food security. Number 4, the natives be denied civil service, military, police and intelligence. Number 5, the natives must suffer loss of land and property. Number 6, the natives be killed, jailed and exiled. Number 7, the natives be impoverished. Ye agenda enkulu eya Museveni eri banna Uganda. Byonna bitutuuseeko education infu, amalwaliro nfu, ebyobugagga byaffe bitwalibwa, batusengula ku bijja by'abajjajja baffe ne babitwala, amalwaliro maafu, tuli mu makomera, tuli mu busibe, tuli mu kutemulwa, ekisembayo tuli mu bwavu. Nga bwe babiteeka mu 50 ya master plan byonna byebintu bye tuli mu kudiringa nabyo bye tusafalinga kati tuli wakati mu geyeena wakati mu bulamu tuli mu kufa ekisobola okutuyamba kati kulwana kwejjako mulabe waffe atutanga ffe tetulwana. Isaaka nga mmaliriza, Isaaka yali asabira abaana be ng'asabira Yakobo ne Esawu. Bw'amala okusabira Isaaka omukisa gwonna ng'agututte, Esawu n'ajja. Bwe yali asabira Esawu omukisa yamugamba bw'ati, yamugamba omukisa gwonna bagututte, naye kankusabirewo ke nninawo. Bw'onoolwana nnyo n'okwata ekitala ojja kuba mulamu. Ekitala kyo kye kijja okukuwa obulamu, era bw'onoolwana ennyo ojja kwekunkumula ekikoligo kya muganda wo mu bulago bwo. Bw'onoolwana ekikoligo kya muganda wo ojja kukyejjako, era ekitala kyo kye kijja okukuwa obulamu. Y'ensonga lwaki amawanga g'Abawarabu gonna we gali mu kulwana ge gava mu Esawu. Bali ku nsi lwa kitala, waliwo lwakukubagana na buli muntu abeeyimbamu. Middle East yonna ejjudde entalo, Middle East yonna ebuutikiddwa musaayi. Why? Jjajja waabwe baamugamba lwana osobola obbeera ku nsi. Ekyo kyakwata abazzukulu. Uganda mulwane nnyo mufune obulamu. Mukama bawe omukisa. Ngenda kuza omwezi 23 omwezi guno tutandika step esooka ey'okulaga obutali bumativu kubanga buli kintu kigenda step by step. Luto abakwerege bamututte step by step kubanga ali naive, bamututte process by process, kati bamutuusizza we bamwagala ate bagenda mujja koteeka wabi. Mukama bawe omukisa. Sigadde nze espasimu wire
That's important thing. It answers me personally. I got the statement here, Geno Z, because Geno Z yet yakoze ha ne katonda abatwero mu kisanti. Awali enchuka yegwanga nze nchiwagira nnyo. Mbaira nange bansabira ddala nti fenna at least one time tulina okufuna kusanyu tugambe munange twalwanirira enguudo, twalwanirira amasomero, twalwanirira eddembe and things of that kind. So n'olwensonga eyo, I totally agree with the Kenyans. Kenyans are our neighbors. Neffe tugenda kukola ki? Nenga on 23rd nchabe mu comments on 23rd all Ugandans you are needed ku parliament. Nchabe mu comment section wano so mutugende tulina lukiiko olw'omuntu wa wansi oba omuntu wa bulijjo tuneeteekateeka tugende ku parliament awo tulabe kyekigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Nenebaza mwenna abadde mu comment section, just God bless you for me. Mwebakibirige mwabasazeeko omugambo mwenna mbaagaliza kisa kya Katonda kitambula munammwe. Musumba bonna tubasabire busabizi abamu banoonya abasajja ku program eno ne bannange bantu mmwe. Last time mulina program gye tukola every Tuesday mwe baba banoonyeza musumba si program entuufu ey'olowooza. That's all. So totally, Lauren, thank you very much. Aisha and the rest. Tetugenda kusooka no kulwa embeera y'eggwanga n'ebigenda maaso mu ggwanga. You may not have time, but mutukirize tukome wano tugende kubirala. Mike mwebale nnyo. Don't forget on 23rd MK flashlight 23rd 100K to help out. Wow. Mwebale nnyo. Musubali wa mutatu waliwo MK simanyi MK who or MK Jitia or MK what MK Agambe on 23rd is going to support us. Medication until we project everything, so you're going to support us by 100,000. Thank you very much, Kimera. Well, thank you very much. Jamil said, God bless you, Pastor. Ashifa na webalenyo. Barunji Sita. I have a pastor, God bless you. Namialo Grace Nanti. Tibagala nyo. Kale whatever. Shifa na webalenyo. Mwena mugambe tuja. Mwena muje. Let's see you on that day, 23rd of June, to the parliament. You are ready, you're in the know. Abali mukubanja omutanda, temuzikiza, mugende maaso. Abali mukurani nensi for Uganda, don't give up. Peaceful transition, peaceful demonstration, you're all invited. Kambagaliza okusiba bulungi, mbere bulungi. Don't worry, olwalero nga mwakitegeera nti batunyiga ono ne wono network bazinyigamu buli angle. So mutusasire where things are not been all well. Just God bless you. Don't forget to share and subscribe our content to everyone. See when you see us next time. Good afternoon. Musuba webale nnyo webale ddala ekiseera kyotuwadde beera bulungi. Bye bye. Don't forget to see you at 5 o'clock. Be blessed everyone. God bless you. Mbagala nnyo, mwebale nnyo. Don't go to find us ku YouTube, kwetuli Facebook, kwetuli Flashlight, TikTok, we are there on Twitter handle kwetuli awamu and our website which is www.theflashlightug.com. Find a lot of things. Be blessed. Bye. Marietta, mwebale nnyo, mwebale ddala. Jamil, Barunji, we sign out. We love you.